Mukama waffe yeebazibwe. Munyenye ge mannya ku YouTube channel Munyenye Yaka era nga yekolanga TV kwe tusinzira okubaweereza. Ndi musanyufu nnyo nate era Mukama tumwebaze okutusobozesa okuddamu okulabagana. Mwebale batulaba, mwebale ku followinga, mwebale ku subscribinga, ku likinga, comments wamu n'okusharinga. Bambi mutukoze bulungi. Era nga okuyimiramu nammwe ngamba nti musaala mwe mutagenda kuva. Bambi mwebale kutuwagira ate n'okutwagala. Ekitibwa n'ettendo Mukama tukimuddiza. Muli mutya mbalamusizaako mwenna buli omu gy'asinziira okutulaba. Nze ndi Uganda, saawa zino ndi Uganda naye abatulaba muli mu nsi all over the world. Buli omu alina gy'ali, America, Australia, bane sister nga wa Australia nkutumiddeko nnyo. Anko wange Switzerland naawe nno nkwagala bannange. Ntumidde mwenna abali mu America, London, Qatar, Turkey, Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia, buli muntu yenna gy'osinzira, China, India, mwebale muli balabi balungi ate era mbaniriza nate. Olwaleero nno lunaku lwa njawulo ate nga lwa mukisa, lunaku lwa Sunday. Nfunyeko omukisa. Tulina omugenyi wa leero bannanga asookedde ddala okubeera ow'enjawulo ye musumba wange antwala. Omusumba nsumba ngambye leero kamusitule mubakube mu mulabe namwe muwebe omwaganya okuneegattako tusumbire wamu kubanga namwe muli ndiga nga nze. Musumba Edgar Kwagala mbadde nkusaba nga bwe nkwaniriza obuuze kuba tulaba ate n'oluvannyuma tweyongereyo. Sebo nsanyuse nnyo. Kale nnyabo nange nsanyuse olwaleero okwegatta ku mukutu guno okubaako kyensharinga n'abantu ba Katonda. Ebiseera ebisinga abantu bali eyo nga kansobola okweyanjula amannya ga mpitibwa Omusumba Edgar Kwagala nga nsumba ekkanisa gye bayita Glory Church Kagoma. The church wetuva wetusibuka kye kitebe kyaffe era nga tukkiriza Katonda okubeera nga atugaziyiza ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So olwaleero nsanyuse nnyo olw'omukisa gwempeereddwa okubeera nga njogerako n'abantu all over the world babeere nga tubaako ensonga ze tugaayagaaya ne ze tumenyaamenya basobole okubeera nga balungamizibwa bulungi okola ebintu mu butuufu bwabyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Neyanza nnyo ssebo. Eddoboozi ly'owulira okuva mu nze Munyenye ku YouTube channel Munyenye Yaka. Omulundi gwe gusoose andaba nga gwe gusoose nazaalibwa nga ndi mukyala musiraamu ne kati ndi mulokole nasenga mu kika ekisinga okuba ekigazi ate ng'era kye kiwanguzi. Ekyo nno abalokole bannanga bamanyi kye kitegeeza. Tugatebamu emikono nga tukyebaliza nti Mukama Yesu Kristu asaanidde okusinza. Kuba bane nakutula akagwa. Abasiraamu mukimanyi abaali balokoseeko. Mbaagala ate mmwe bannange. Mbaagalira ddala.